Katwogere ku mbeera y'abakozi e Bulaaya. Wano wensabira mwena abakozi naddala ba housemaid mwitabe mu katambi kano. Era nga nina essuubi lingi nnyo nti tewali housemaid agenda kusubwa kulaba katambi kano kubanga emboozi yonna ekwata ku mmwe. Ate era wandibeerawo ng'akatambi kano kye kintu kyokka ky'oyina okunoonya ekigenda okuzzaamu amaanyi okumanya n'ebyo by'obadde tomanyi. Wano wenkusabira toyita katambi kano ate era nga tubeera tukusaba otuwe endowooza yo katambi nga kano. Ebintu ebyogerwako bituufu? Bwe biba bituufu oyigamu ki? Ye oyinza kukola otya okufaanana ku bano be bakugeraageranya nabo? Waliwo ensonga endala lwaki igwe nga omukozi toyisibwa nga mukozi munno omulala ngamba bano abakala endala omusango twandibeera nga tuguteeka ku mmwe, naye nga waliwo ensonga endala nabiki ebyo bye muyitamu nga mmwe abakozi woba oli awo ensi bye yeetaaga okubanga emanya. Wano we tujjira ife ngaffe abavayo ne tukola obutambi bwe buti ne tugezaako okusaasaanya ku biki ebyo bye tulaba, bye tumanyi, bye tutegeera ebitutuusibwako ffe ng'abakozi woba oli awo ensi yonna byebadde temanyi. Ebintu binene bitukolebwa misana ttuku naye tubeera ng'abali mu nzikiza lwa nsonga bakikola oli wekka abantu abalala tebamanya. Ate era ne bwe baba bakikoze tewali agenda kutegeera nti bakikoze, ne bwe baba nga bategedde tebagenda kumanya koozi. Kyova olaba ffe tuvaayo ne tubisaasaanya. Waliwo akatambi Calvin Kayanja kayogedde kawaddeko endowooza yeye ng'omuntu according ku ntegeera yeye ng'omuntu ng'akomparinga omukozi omufirika n'omukozi omufiripino era ku nsonga ze zawadde zogenda okuba nga owuliriza obulungi kubanga akatambi kali mu lulimi Luganda. Ensonga ye zalowooza nti ntuufu, twagala nawe oziweeko endowooza yo gw'olowooza ebintu byayogedde bituufu oba amaze kwogera. Nze naawe yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell buli video gye tuteekayo ebiringa ekutuukako bulungi nnyo. Jangu onsange ku mitimbagano gyange gyonna gy'omanyi nkozesa Sheila Adita page. Katugendeko mu katambi kaneeno tukawulirize ate era tubeere nga tukomawo. Era ku Bafilipino leero, aba Asian, aba Bangladesh n'aba Sri Lanka lwaki bafuna omusaala mungi kugwa Abafirika era lwaki abantu bano bawangaala nnyo ku mirimu, lwaki baganzi nnyo eri bakama baffe ng'ate ffenna tukola emirimu gye gimu. Ngenda kuwa tips naawe ogezeeko okukola Abafilipino bye bakola bw'otaliganja eri mukama wo nva ku internet. Abafilipino n'aba Bangladesh ensonga esooka era gye batwala ng'ey'amakulu kwe kutya bakama baabo. Omufilipino oba mu Bangladesh, aba Sri Lanka, abantu aba ba Asian bw'ategeera nti mukama wajja tasobola kusigala ku simu. Era mukama we ne bw'akolola bukolozi nti adduka misinde mamompita babompita. Saate ffe Abafirika n'abana Uganda twegulumiza. Bwe baba tebakuyise mirundi esatu tosobola kutegeera nti bakuyise. Ate temutya bakama bammwe bw'olabanga gy'osigala ku ssimu era osigala ku ekyo ky'obadde okola. Abantu bano mama bw'amugamba nti yoza ebintu mu ddakiika emu n'amugamba situla omwana, takungiriza kiri kye bamusoose kutuma akola kye bamugambye budde obwo, kiri n'akivaako asooka atuukiriza okusaba kwa mukama bwe mu budde bw'alimu. Naye gamba Omunnayuganda nti yoza ebintu, omwana akaaba omugambe situla omwana, ajja kugamba ate ongambye yoza ebintu ate saawa eno situla omwana. Abantu bano okwegula bakama baabwe n'okutya bakama baabwe kibatadde ku mwanjo nnyo. Kyova olaba osanga Omufilipino mu Bangladesh ali mu myaka 10 ew'Omuwarabu gwe n'okolawo ebiri ekiyumba ne kikulema, n'okolawo myezi bwezi naye nga ye omusanze waali. Lwaki olowooza baganzi? Ngenda kuwa ensonga endala. Ensonga endala ate era nga nkulu nnyo, abantu bano beegula. Biki bye wali okoledde mukama wo ng'omwegulako? Omufilipino mama asobola okuva gy'avudde oba ku mulimu n'asanga yasiiseewo akakeeki, n'asanga nga yasiiseewo ekidonaati, n'asanga ng'abaana babajjizaayo akantu, abakoledde ebyokuzannyisa, ataddewo ebintu ebipya, ateekawo enkolagana, yeegula. Okwegula eri mukama wo waliwo we kukusembeza ku mutima gwe, n'akufuula muganda we, n'akufuula mukulu munne. Ntegeerekese waliwo Omunnayuganda eyeetuma Mama bw'olaba afulumyemu
ngodda ku internet ngodda ku TikTok toteekawo kasenda baguzi mumanye no muri mu business oyina ebiruubirirwa n'ebyakutwala ebweru okukola so oyina okukola ennyo kasenda baguzi okulaba nti okola byonna ebisendasenda omutima gwono gwogenda okubijjako lwaki tulemererwa mangu emirimu tetukola mukozi byayina kukola tukolanga bakama byaffe bye bayina okukola ntegerekese ensonga endala nkubuulidde okutya mukamaawo okwegula kuzaala okuyiiya nkoze ntya okwegula eri ono nkoze kaki leero eri abaana osigedde ensonga ey'okubiri bagumiikiriza okugumiikiriza mu buli nsonga kyamakulu nnyo naye waliwo munnayuganda omugumiikiriza wifi evaako leero n'alipootinga enkya omufiripina agumiikiriza ne kabiriiti ebbanga lyonna lyalibeera mu nnyumba ya mukamaawe paka mukamaawe lwalaba nti smartphone emugwana okugumiikiriza mu buli mbeera kikulu nnyo ntegerekese so njagala naawe ogezese ku bino byenkuwa olwaleero bikole mu maaso ga mukamaawo bw'atali kuzimbira nnyumba Uganda mbaako ekikyamu njagala ove ku ebyo ebiri mu mateeka okole ku kasenda baguzi Kadama kola kasenda baguzi bye weetaaga mukamaawo yabirina ebyemisaala biveeko asobola n'okukwata olumu amaliriza ekizibu kyo nga n'omusaala akuwa ntegerekese ekisooka balugambo gwe yegatta mu bage ya mukamaawo era omusifiripini bw'omugeya ne mukamaawo yasooka okulopewa mukamaawo manyi lwaki koza amanyi mukamaawo wammwe yalina bye yeetaaga omunayuganda ne bw'oba oyagala kutta mukamaawe nga muwalabu akuwa omwaganya n'ekikole n'omufiripino abanayuganda tusala nnyo emiti egituwa emirimu mubageya bakamaabo yeggwe mubakola ki yeggwe naye abo boogeya nabo bakamaabo lwaki tobagamba bakuwa emirimu oba ntegeerekese nga tetunnatuuka wala kwata peni n'olupapula owandiika ennamba z'abastaffe ba Uganda balina bakiriina bagenda kukata baana bawala salale kali eri $1,040,000 bakubireko ku 07 074 noti 672 oba eya WhatsApp ey'abastaffe eri noti 76417452 beetaaga bakiriina okola mu ggwanga lya kata $1,040,000 ng'oli mwana muwala oba mulenzi ng'olina passport ya bastaffe Uganda bakubireko nkuwe akalala tugenda bwe tutyo video eno egenda kuba ne part 2 ne part 3 ne part 4 ombuulire mu ebyo byonna gwe wakola kiriwo omuwalabu n'akulema Abafiripino baagala abaana b'abawalabu aleka ebirala byonna n'atiitiibya omwana n'azannya n'omwana n'akolera omwana ddole n'awa obudde omwana gw'omwana obwo muwadde kati mu vidiyo eddako ombuulire gwe bino wabikola omuwalabu n'alema okuzimbira omuwalabu n'alema okuwa essente kyova olaba nti bafuna musaala mungi mu ebiyumba bibalemye muli ku buswazi buteefiirayo anti wagufuna omulimu oli ku contract myaka 2 okola gadibengalye ebigambo Kavin Kayanja byakozeseza mu katambi byandibeera nga bituufu mu ngeri emu oba endala wabula nze nange nga adita ensonga zino nziraba bulala anti nange ndi mukozi yadde nga nkola omulimu ogw'enjawulo naye nabagamba luli embeera gye bakuyisaamu nga gwe omukozi wa waka naffe abali eno bwe batyo bwe batuyisa mulabyeko obutambi bungi obw'aba drivers be basse mu mawanga gano ag'obuwarabu nga bakama baabwe babase mulabyeko obutambi bungi nnyo obw'abasawo nga nabo babase babakozeeko ebikolobiro so omuwarabu atuyisa kyekimu no mata oba omukolera mulimu ki oba omukolera mulimu ki akuyisa kyekimu wabula ekyenjawulo ekiriwo ne bakozi bannaffe abalala
kala yaabwe eba favoringa nnyo okusinga ffe abaddugavu. Jjukira ffe abaddugavu tuliko history nti tulina kubeera baddu, tuliko history osobola tukola buli kimu ky'oyagala n'otambula n'ogenda lwansonga tewali atulwanirira. Anti ne mu kutuleeta babagamba tubawadde abantu abatalinaako baabwe, abantu abatasomako, abantu abatalina we babeera, basula ku nguudo, tebalina kyakwambala, tebalina kyakulya, tebagendako mu ssomero, tebalina bantu baabwe bamulekwa. Yeeyo nno engeri gye barepresentinga mu ffe Abafirika nga tuzze. Wabula ng'ate saagala vumirira nnyo katambi kaneeno Calvin Kayanja kakoze, wabula ngenda kuleetako endowooza z'abamu abeenyigidde mu katambi kano ne babeera nga bamwanukula. Teekako n'embeera z'abakozi biki bye bayitamu nga bali eno mwe tugenda okusinziira tuve tumanye ebigambo ono byayogedde byogezeza butamanya oba yogedde bwogezi bantu kumanya nti nno gyali. Katugendeko mu butambi obwo ate era tukomewo. Abange twesonyiwa abantu abali mu kutunafuya bakadama abali mu nsi ez'enjawulo. Twesonyiwa abantu abali mu kutunafuya ebisajja nga Calvin Kayanja, ebisajja ebyogera busa. Teri muntu gwe bamanyi nga ayina kyayingiza, ate teri muntu gwe boogerako bubi nga talina kyali. Omuntu yenna asooka kubaako kyoba n'olyoka oyogerwako. Awonaku ani amumanyi? Calvin Kayanja bw'ovaayo n'ogamba nti ekintu ekireetedde bano abantu simanyanga, kankubuulireyo ekigambo kimu. Ono omuntu gy'okoma okugonda baganda bange akufuuli nze gola anajja n'obuyisa bw'essembabule nga ndi muntu mulungi nga bw'okiwulira nga neebwerabwera omukazi n'akuvuma n'okotama bw'oti omanye attention neweekwata n'okwekwata n'osirika. Okitegeera mbw'ate osirise mbw'onyooma n'oba oluusi n'omuddamu ansa mbw'ate yo si ntuufu. Oba oluusi n'ayomba kuba ffe tutaata ewaka bw'aba ayomba otunula wansi n'omuwa ekitiibwa ne weekwata bulungi, n'otunula wansi n'agamba onvuma onnyooma ng'ebyo. Bano abantu tebategeerekeka. Abaana bakola, abaana bajjena ebimbe, abaana bavudde eno nga bafu. Calvin Kayanja tewandivuddeyo mu kamera Abafiripayini bakola bulungi. Nze kankubuulire nafuna ripoota ofiisi eri wano kino ekisenge kyendiko kino emabega wa kino ekisenge waliyo ofiisi gaggadde mulimu ebitabo by'abaana bannayuganda abakiensi zonna. Ripooti yafuluma mu 2022 egamba nti bannayuganda abasinga abaami n'abakazi abakola mu nsi eno eya Saudi babadde bakoze ebitundu 99 ku buli 100 okukuuma eddembe n'okubeera abantu balamu mu mbeera y'obuzi bw'emisango okusinga ensi endala. Kiina kye kitegeeza. Ono omuntu si mwangu bw'avaayo n'ayogera ku kintu ng'ekyo kiina kye kitegeeza. Muganda wange Calvin Kayanja ebyo by'oli mu kuleekaana bafuna ssente nnyingi lwaki bafuna ssente nnyingi okusinga bannayuganda. Nze ekintu ekyo nakibuuzaako. Omusajja n'aŋŋamba mu mukwano ekintu ekyo ky'oli mu kubuuzaako kiri bwe kiti nti ensi zino Uganda yakajja luvannyuma okukola mu zino ensi ze zaasooka okukola mu zino ensi. Ekibuuzo Calvin Kayanja nze najja mu 2022 eno nga tufuna 9,000 naye agenda okujja kati tagenda kufuna 9,000 baabongeddemu ssente. Ekitegeeza nti gye tunaako okulwa kuno n'okwongezebwa ssente. Kisajja gwe leka kufuulinga abantu, leka kubafuula basiru, abantu bagezi. Golowooza otegeera nnyo buli kimu okiraga nti okitegeera nnyo naye tolina by'otegeera. Musajja gwe ovuddewo n'onkwasa obusungu, musajja gwe ebigambo by'oyogera otandise okutabulatabula ensi eno. Olaga nti bankuba kyeyo bamanyi nnyo, olaga nti bankuba kyeyo bayinako obuvunaanyizibwa, olaga nti bankuba kyeyo oli w'amaanyi nnyo, otegeera nnyo, olaga nti otegeera nnyo naye Calvin Kayanja entegeera gy'otegeera yakutembe ya kaloti na butungulu. Tokyayina ntegeera yonna. Bingi nnyo byensobola okunyumiza naddala nga ntudde nga njogera ku nsonga z'abakozi. Nsobola okwogera olunaku ne luziba n'olulala ne lukeera. Nsobola okubeerawo olunaku olulamba nga nnyumya ku mbeera y'abakozi kubanga bye muyitamu mbitegeera ate era nga mbimanyi. Okubeera omukozi nga wali okozeeko ng'oli musajja kyanjawulo nnyo ne ku mukazi. Jjukira obeera mu nnyumba y'Omuwarabu ng'oli mukazi ebitundu byonna boosi wo by'ayina naawe obiyina. Oyina amabeere, oyina akabina, olabika bulungi, ofaanana bulungi nnyo. Competition egenda kubeerawo. Ove ku kiri nti gwe wajja kukola mukama wo atunulire competition mulwanira musajja mubeere mu mbeera nyeeyo naye nga gwe mukazi wattu oli innocent n'omusajja gwe balowooza nti ogenda kumutwala toyina feelings gyali tomutuukirirangako toyogerangako naye omulaba bulabi naye omutwala okubanga mukama wo ye kale tetuganye mulimu bakwano baffe abamu abajja n'okukola ne beerabira ensonga eyabaleeta ne badda mu bintu byabwenzi abo gye bali naye ate batono
katono kankiddemu. Tuyina baganda baffe abajja eno okukola ne beerabira ensonga entuufu eyabaleeta okukola ne bafundikira nga bakyamyekyamyemu nga bakemeddwa naye abo be batono. Abawala abasinga abaddugavu baconcentratinga nnyo ku mulimu gwabwe, naye bano bakama baffe betukolera olw'okuba nti bo bakyala ajja kuva ku kiri nti gwe wajja kukola atandike kulabira mu competition yakubeera mukazi munne. Awo nno kyovulaba baganda baffe bangi nnyo babasuza mu matooyi, baganda baffe bangi nnyo abajja nga banyirira babamma emmere ne babaleka ne baserembegera ne babeera nga babulako ku katono kufa ne babakozesa emirimu emingi ennyo egibatuukibwako n'okuwunga ne babayisa mu mbeera etali nnungi, ng'oli talina nsonga lwaki amuyisa bw'atyo, wabula ensonga eri emu amukolako ebyo byonna abeere nga tafaananika mu ekyo, abeere nga akatinze ties ezandireetedde oba okusikiriza bbaawe okuba ng'atunula ku oyo omukozi. Ebintu ebyo byonna bigenda mu maaso. Ekitali ku buno obuwala obweru obujja eno nti ye bw'akatuyalaba nga katono akalaba nga ebintuntu ebiri awo katono kampi tekayina figa alaba nga ko tekasobola kusikiriza. Jjukira eno mu nsi zino ez'Abawarabu abakazi b'eno bamanyi nti omukazi okubeera omulungi kwe kubeera n'eriiso eddene, okubeera n'ennyindo endaalo, amannyo ameeru ennyo, amaaso amalungi, enviiri empanvu ennyo n'akabina bye batunuulira. Naye ate buno obuntu obulala obujja ebyo byonna tebabiyina, ate ne hayiti tebayina, batono nnyo bye balowoolereza okuba nti bajja baagalira abasajja. Ekitali kuffe baddugavu nti twakula bulungi appearance yaffe yokayoka etuloopa ne tufundikira nga tuzze mu lutalo lwe tutamanyi we tugenda kulwana nalwo. Wabula nze kana akatambi kankalekere mmwe nammwe mu mpe points zammwe awo wansi. Yenze Sheila Adita atanaba kunfollowinga nsanga ku mitimbagano gyange gyonna nkozesa Sheila Adita page. Mbagalanyi.